awo mukyala noba mu relationship nenga naye wagenda kubba oli mufumbo nena oli mukula bawo muzaala abaana niyo musokola n'okwekako obusente. It's your money, you're just cheating yourselves. Oba wekubako enjawulo kuba ite okwebba oba oli mukubba ate obba bawaka sente z'omwami nazo zizo. You have to plan for that money kubanga if anything happens now guys remember namba nga mugenda kola divorce ebintu byemukoze babiri ebintu byemukoze nga muli babiri ebyo obirwanira byemukoze ababiri so making sure mukola bingi todda mukukukuta ebintu byemukoze nga muli babiri as a couple nti bino twachukula bile twachukula bile investment twachukula babiri ebyo obirinako se. So making sure omusajja bwaba akola koza abasajja bamu betaga guidance, be the one who's pointing him katu investing wali and be wise enough obereko kumpapula be wise enough obereko kumpapula tomu pointing tugule wali to investing wali. Let's do this one or pointing no mulaga point no jayo mutwe. You follow through nga buli kyakola kwoli otherwise mukwano ogenda okuzuukuka nabana abasajja nabo si mmere nabana abasajja si mmere. A divorce can happen, you have to be ready. Sawa yunajo no musajja achuka mundaba mbagamba abasajja tubagala nada siri stupid enough to know tasobola kunchawa ngashitanchawa ate ye ayinza okubata jeninga nage sobola omuchawa anyinza okera kumacha nenesura akabayabaya kudaluli ennina nenga omusajja no mukoye nange nene changa nenga banyagala divorce. It can happen both ways. Oba nyinyi nakwana kakana kakazi nkakoye kwa kufujjo nina ayinza okera kumacha nangamba jojo nkugumidde genda nange ngende. It's possible. The worst thing you can be is put your head down. No gamba techija kuntuka ko mukwano kisobola kutukako. These things happen to people, not to animals. Divorce kigambo ky'abantu si kya bisolo.